ensonga eri ku mitwe gy'abantu, ensonga eri ku mimwa gy'abantu ye ya DNA. Buli omu ayogera ku nsonga z'omugenzi Paul Kafeero. Gw'ozoogerako ki gy'oli sayidi eyo yonna? Nsaba onkubira essimu olunaku olwaleero ate otubuulire experience eya DNA ogirina oba ebibaddewo mu wiiki eno gye tuyinza okuba nga tukuba amabega essaawa eno gwe ky'obyogerako. Asookedde ddala Shebo webale kuweereza. kale ssebo Inze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoro. Bannange ng'obadde obuze towonanga ssenyiga kirabika yeetaaga DNA ntegeere ani yamunsiiga. Bannange ayinza okuba wansikirano. Ki ekikkubiza essimu leero? Njagala ku nnamba ya muwala wa Kafeero oyo aliwa Naggawa. Ye ssebo ojagaza ki? Bannange ojagaza ki ennamba y'essimu? Nange njagala omutima gwange agukoleko DNA okukakasa nti gukuba linnya lye. Naye ani yakuwadde amagezi ago? Ssebo ebintu by'omugenzi tajja kubirya yekka. Ndaba bingi nnyo yeetaaga amuliirako. Era yenze asobola okumubudaabuda n'omugenzi gy'ali n'asiima empeereza yange. Naye lwaki tova ku mpe ennamba mwana wattu neeriire ku bintu. Nze endowooza wandivudde ku nnamba y'omugenzi ne weesonyiwa muwala w'omugenzi n'okola ebibyo. Nodda ku mirimu gye. Ssebo ggwe wakwata ttenda y'okwagala bawala b'abagenzi n'oyo tumukulekere osibe bulungi faamu. Siba faamu yo tetukulinaako buzibu. Ali ku simu omulala. Hello ssebo oba nnyabo? Presenter. Yes. Nze Maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku ffaamu y'amajanja. Bannange mugamba mutya eyo? Wagamba ki eyo? Ekyatuuse ku mugenzi Paulo Kafeero. Otyo? Golden Boy of Africa. Mu Lungereza kye bayita forced labor. Lwaki? Omusajja yaziikibwa emyaka mingi emabega naye paka kati akyakozesebwa kwegamba abantu balamu bamuzannyisa dance and drama, pick and play. Alinga mpiki oyagala w'omuteeka abantu bali so malicious. Kituufu. Ate nze mmanyi omuntu ali emabega w'ebintu ebyo. Ani? Ye yasalawo baziikuule omugenzi Kafeero. Otyo? Bannange omuntu oyo alina bye yeenoonyeza. Abantu bandyagadde okumanya ani oyo mwogere. Mujja wange Bootylicious Daisy omutunzi w'engoye z'abaami ewandegeya. What? Yakirimu. Olwo lonna ng'afa ki? Anoonya ki? Ayagala ki? Omanye engoye z'atunda zibadde tezikyatambula. Mbukati waliwo abaamugamba nti bw'asala akatundu ku lugoye lw'omugenzi nga baggyeyo ebisigalirwa bye n'akatungira ku mpale z'aleeta okuva ettake mbw'agenda kutunda Kampala yonna. Embuzi y'omukazi eyo bannange embuzi ddala. Ate olaba ne ku baana be baleese okukolako DNA okulaba oba ddala ba mugenzi Kafeero kuliko n'owamujja wange Bootylicious Daisy. Wangi? So malicious. Naye ebintu bino gw'obimanyi otya? Anyumiza gwakoowa. Olaba oyo alina obulevu
obulinga mukonzikonzi ayagala okufaananira ddala omugenzi Kafeero wamulabye bulungi alinga omutamiivumu yamuzaala Bushenyi mu mwami ayitibwa Pantaleewo Magezi mujja wange ayagala ebyobugagga by'atakoleredde mu Lungereza ky'oyinza okuyita free discount. Naye singa mujja wakutwala mu kkooti osobola okuwa obujulizi ku nsonga zino? Ssebo teyeetaaga kuntwala mu kkooti ne mu Gomesi obujulizi mbuleetayo. Genda maaso. Naye okiraba nti olugero lw'Abaganda olugamba nti okufaanana si Luganda lwa makulu nnyo. Abaana ababadde bafaananira ddala Kafeero DNA olaba bwe yabawandudde nga terina gwe yeebuuzizzaako osobola okufaanana omuntu naye ng'omusaayi gwammwe guli parallel line tegukwatagana. Laba Misa Kisemakula ne Betty Nambooze bakireke naye Oluganda mmye ono omuzannyi wa comedy Salvador yafaanana omugenzi Idi Amin Dada naye tetumulabangako ng'alwanira bya bugagga akaayana bamuwe ebyobugagga bya Amin oba yafuna dda never. Olaba nange kennyini kuva buto paka leero abantu bagamba nfaanana omuyimbi Beyonce. Wanji mwali mumpuliddeko nga mwesibako? Never. Ofaanana ani? Omuyimbi Beyonce. Naye bannange olwo mbugwe obadde tokiwulirangako? Weewunyizza nnyo olwo bw'onoolaba ku muwala wange Joan engeri gy'afaananamu Rihanna tomera ebbango. Madde ndowooza wanditwesonyiye. Beyonce ali ku simu omulala. Hello mukulu Sebo nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo season ejja. Ekyawa nga muloose mangu. Sebe ensonga za DNA ndaba zaakutte waggulu ne wansi nnyo. Ekyo kyongera okulaga nti amaka mangi tegali bulungi nnyo. Singa buli maka gatandika okukola DNA mangi gayinza obutaddamu kuyimirira. Yogera mazima. Ate kye nayize mu nsonga z'omugenzi Kafeero oluvannyuma lwa DNA kyekyo Maama Joan kyayogeddeko okufaanana si Luganda. Omuntu asobola okufaanana naye omusaayi gwammwe nga tegukwataganako yadde. N'olwekyo abantu olumu baleme kukkiririza nnyo mu nfaanagana. Kituufu. Era ensonga zino zaatuleetedde okumanya nti abakazi baatondebwa kumenya mitima. Bakumenya ng'oli mulamu ate ne mu ntaana ne bakulumbayo okuswaliza ddala. Abasajja batandise okwekengera. Nze era abakazi nabavuddeko kati neekolera byange. Bulijjo sigenda kulwanagana n'abantu bakulu nga ndi mulamu ate n'emagombe bannumbeyo. Kituufu. Naye oba lwaki abantu abo batujjubwe batyo? Nabo bagamba abasajja mmwe kizibu kiri ku mmwe abasajja. Naye oba kino ekivubuka ekyayimba oluyimba kye kyatuleetera ebizibu abakazi okunyiiga. Luyimba ki? Abasajja twatondebwa kusima. Sima. Jemo